program Omuntu w'abantu sawa ziri 3 ez'ekiro nkwebaza gye wakakola bukya Bukedde era nkwebaza okubanga otambudde naffe ne program zaffe zonna kati nange nze ne program Omuntu w'abantu mwetuletera omuntu wo n'akubuulira ebyo ebikozaamu essuubi n'akunyumiza olugendo lwe weewaawo n'akunyulula naawe obadde otubidde ate era ne by'obadde omulinako n'abyanukula olunaku lwaliro nze n'ekitundu ekyokubiri ku Hon.Allan Ssewanyana bwoba wasubwa Sunday njagala nkujjukize katono kwebyo wasubwa omanyi we nabadde ntadde ekifaananyi kyo nti leero ku muntu wantu kuletera Hon.Allan Ssewanyana omuntu omu nangamba oyo nno mutubuulize talina wuwe ali waabwe wabazadde be nengamba yi Hon.Allan omulamba nedda si we kiri ekyo bakitwala nga mu bukyamu kuba wano wendi wange wembeera naye lwakuba mbeera nnyo ate wabazadde bange Kibuye nakula naye kati Kibuye nakyo kiri mu kitundu kyenkiikirira naye mbeerayo ne gye mbeera ne ku office ekisookera ddala nti abantu bangi bantegeerera nnyo Kibuye tukuze ffenna tusamba naye omupiira asoma wali ku Moland po poze kyemumanyiiko nti okuva dda abadde muntu mulamu nga tanyiize naye nga bw'anyiiga akambuwala nnyo. Gy'otambulira bagamba wafaanana ani maama taata? Nafaanana maama wange ekyo tekiriiko kubuuza lwakuba obwongo n'ebirala ate ndabika nenkana taata. Nabadde nyumya n'omuntu omu nangamba Hon.Allan yeerabidde n'okukolera abantu b'e Makindye. Buli wayimirira ku lwale ng'agamba nze ndi baby face nkyali muto munyongereyo ebisanja biki. Ekyo si kituufu. Abantu mbakoledde ng'omukiise lwakakala abantu baffe bw'obeera mu kalulu basiima ebintu bingi. Waliwo asiima obukozi bwo, waliwo asiima enfaananayo, waliwo asiima embeera zo, waliwo asiima oba bugagga bwo oba bwavu bwo, kugamba bingi ebikola abantu bangi okuwagira. So kati gwe wasanze alika yasiima ekyo. Kakati nze sobola kuva ku lukwago agenda beera president w'eggwanga gw'ove wali agenda beera president w'eggwanga osigaliraawo gwe Uganda oba oginoonyaamu ki? bw'otwawumulira ku Sunday nga mubuuzizza nti aliwo ku lwani ku side ya politics kubanga abantu abasinga nga muli eyo mutya mugamba nti tasobola kuyimirirawo yekka wayimirira either wabaawo Olukwago Lord Mayor oba Kanokiza Besigye nenkubuuza kati otya okuyimirira obwomu? Nedda sitya kuyimirira bwomu era nyimirirawo omanyi bonna boyogedde abo tewali ali mu parliament naye mu parliament mbeerayo bwomu era nenteesa bwomu byonna byendi mukola mu parliament mbeerayo bwomu sibeera nabyo naye mu nkola ez'ebyobufuzi olina okuba n'abantu b'otambula nabo kubanga olumu muba mukkiriziganya mu birowoozo mu ngeri yonna mukkiriziganya mu nsonga ze baboogerako nga naawe zezokkiririzaamu so tekiba kyamaanyi naddala ng'opposition okubeera nga ono ali eri n'oli ali eri ekyo ne bannayuganda tebakisiima batugamba ffenna twegatte wamu tutambule emabega w'omuntu gwe tusuubira nti yayinza okufuga eggwanga lye abamu ku ffe tukkiriza nti tusobola okuba n'obukulembeze obwawamu ne tutambula wadde nga tolowoozezza ku bibiina byo byovaamu kubanze ndi wa DP SGFDC Lukwago wa DP atojja kusanga nga tulina owa Jema gwe tulinaye n'owa UPC DP Democratic Party anti ekulemberwa Mao ye president wa DP ndi wa DP zino entalo ezinala eziri mu bibiina byaffe gye ziri waba obutakkaanya n'omanya nti awadde gwe okulembera naye wano tusikiriziganyiza naawe ini tutambulira awo naye ng'ekyo kyekibiina kyengoberera kati kyekikwambaza byovulo bya red essuuti no ne muteekako obukofiira bwa red n'otajjaayo okulaga obutali bumativu oba okuwabula gavumenti nga mukozesa kala y'ekibiina kyo? Esookera ddala buli lutalo lubaako kala zaalwo kale emyufu tugikozesezza mu lutalo olw'okulaga obutali bumativu eri abo ababadde bagenda okuteeka batadde embeera ku kumenya ssemateeka gw'eggwanga n'okumukyusakyusa mu ngeri etaasiimibwa bannayuganda. Twasalawo okukozesa kala emyufu lwa nsonga nti twakirowooza nti bw'okyusa n'oteekawo obukulembeze oba paka kufa mu bukulembeze omu nga yafuga omuntu ajja kujja ayite mu nkola ey'okuyiwa omusaayi alwanire obukulembeze abufune bannayuganda baffe so ne tuteekawo kala emyufu nga tukulaga nti gye tugenda mu maaso eyo oyinza okulaba omusaayi
nga guvudde mu kawaayiro kano ke mwagala okukyusa ku mpaka ye kale myufu twatuula nga opposition parliament ne tugisalawo nti kaka tutambulire ku eyo kala ey'okuyiwa omusaayi wetwawumuliramuko mu kitundu kiri wali otunyumizaako okusomako twali ku St. Kalemba wagiyita ovuddeyo mu senior 4 oyise ogenze mu senior 6 wasigala ku St. Kalemba? No, nava St. Kalemba nga mpise bulungi era selection nezintwala ewali first choice yange yali Menge SS nengenda nenegatta ku Menge SS nenkola subject ze nali nsinga okutegeera ebiseera ebyo manyi we twabeeranga mu senior 4 waliwo subject ezimu ng'olaba zikaluubirira nga ne bw'ozuukuka nga bakugambye ezo ezijja owuliranga n'olubuto lukuluma nga owuliranga n'omusujja so ng'okubala okwo kwali kukaluba biology yali akaluba chemistry nga akalubamu physics nga tetumubalansinga bulungi kwegamba olina okukola subject z'owulirira ddala nti ezo zo wenzikwata bwe nti ate n'ekirala nali njagala nnyo okubeera esoko lawyer ekyokubiri munnamawulire ekyokusatu manager wa company makati g'okusoma kwa senior 4 kyembadde sikunyonyodde nti nali sigobwangako ku ssomero nga nsoma despite byonna bye nali nkola naye era nga basigala bakutwala nga kingi bakwetaaga nga sigobwa ku ssomero naye waliwo ekintu kye nanyumiza abantu abamu ne bagaana naye nga kituufu nagenda nensomerako mu ssomero ku senior 4 nendisomeramu wiiki emu nenvaayo ng'ovuddeyo Kalemba nga baggobye mu senior yali senior 4 nga baggobye nga tebangobye kyali kifujjo ddalu fujjo nabwe ataagala byakuswalaswala omanyi bw'otuuka mu senior 4 otuuka n'olowooza nti okuzeekuze kati ebyokuswalaswala tebibaakiriya nali ngenda mu kikko okusamba omupiira wali Katwe nensanga mukwano gwange omuwala eyasomeranga ku St. Kalemba ate nze nga bwembeera eno ewaffe mbeera mu ghetto juka obeera kusomera eri weefulamuko owakabi kati ate wembeera wano mba mu ghetto ntambulira mu sapatu kagere kaddugala biki ndi mu byange ne mulengera bwe nti ne mulaba naye nandaba kati bwa mulaba ne mwekweka nanoonya we neekwese neera nanfuna nga naate tutuuka ku poliisi awo ekibuye kati bwe ndaba nga ndabye nasooka ne mwegaana nga atamumanyi naye nannemerako ne ngaakale gwe nkumanyi kutegedde kati oluvannyuma nenzireeka n'ebirowooza ne ngaakakati sigenda kudda ku eryo ssomero omuwala yandabye ngeri gye mbadde netwala waggulu mukko kati omuwala ono watya nti agenda kudda yanyumize bano tayinza butanyumya kubanga ekye nali mu ssomero ze nkimanyi nga bwe nkusanga mu embeera eyo nange mwe yansanga mwaka mulamba lwe lufuuka olwali oba okiraba anenzireeka ne nga muzeeyi ti muzeeyi sigenda kuddayo ku ssomero nambuuza lwaki nti asijja kuddayo tilutoddeyo nti sigenda kuddayo muzeeyi era tamanyi kuva olaliwo wajja okutegeera ng'alabye TV leero nti kyekyandiŋŋambisa nti sidda ku St. Kalemba kati walaga mu ssomero tugira n'asaba essomero ku St. Augustine College wali Wakiso ngenda otuuka ku St. Augustine College nga bakuba abaana emiggo n'abali mu senior 6 nalinayo kazini brother wange bamuyita Ssanyu Serunjo diweyo nansa nga mwegomba ali mu senior 6 kati nga nze manyi bwe tugenda mu HSC teri ajja kuddamu kutukuba ku kibooko wadde n'okunsonga mwana we 6 Kalemba osobola omusongamu ng'eddembe liri wali ddene eri omwana we HSC eno bakyabakangavula omwana nga bamukuba obwa senior 6 n'abalala nga babavuzza wansi bakutte amayinja bwe babakuba atuuka wali gwe bakuba embooko nga 2-3 ne ŋŋamba awo sigenda kudda ne ntoloka ng'enendaba omupiira gwa Arsenal ng'esamba ne ttiimu ya France bagitookuze ne bankwata bwe bankwata ne ŋŋamba kasita bankutte bwe banyamba ne bangoba wano kyekisinga obulungi ne bangoba ne ŋŋenda muzeeyi ne mugamba bangobye naye liri essomero baleka babbi naye muzeeyi ye yali takambuwalako yankuba emiggo gyonna gye yasobola yankuba nentuuka ekiseera nempumula naye nga ŋŋamba ankubira ewaka naye ku ssomero sijja kukkiriza kunkuba kubanga ku ssomero nga tebannanguba edimansita yayagala okunkuba emiggo bamuyitanga mwami mbuga ne mugamba nze tebankuba ewaka manyi nga wakajjaawo oli mupya ne mbagamba tebankuba kyekyali kikuwaga
ne mugamba tabankuba tewali just obeera ne self esteem. Okusalawo okumujja mu kibuga wano ng'atandise secondary n'omutwala ku St. Kalemba kyali ki? Yali asabye. Essomero lyali ayagala. Era ne musitula ne mutwalayo n'asoma. Naye wakati awo n'afuna emikwano egyambuzaabuza ng'ayagala aveeyo adde ku yali ayagala kusoma dde Emmengo. Kati bw'aba ayagala okusoma dde Emmengo kyava bwe yaŋŋamba ne mbaako omukwano gwange naŋŋaate omuzza mu dde mutwale ku St. Augustine. Kati nange kwe kumuwa idea eyo ne mugamba nti kaakati nkubuulire nti bw'owulira oyagala kusoma dde kubeera kumpi nange kubanga kuva obuto bwe yali anjagala nnyo nakati era akyanjagala nnyo mu bonna. Kakati kyenva mugamba nti wano kumpi ojja kuba ng'okola ki ompuliza. Kati olinaŋŋa nti ate omutwala Mmengo mutwale ku St. Augustine nayo balina amateeka era ajja kutegeera bulungi nnyo ekigambo ky'okukola ki ky'okusoma. Kubeera nze namuga nti omwana ono nga ndabanga okusoma kwe ayagala okukuzannyiramu kyavanga nti totawana mutwala Mmengo mutwale eri era ekirungi ne mutwalayo. Tugenda kuwummulamu katono. Program Omuntu w'abantu tovaawo.